Kadaama TV twewaayo okubeera nga tubaleetera emboozi ez'enjawulo eziva mu bakadaama ab'enjawulo kuba ennyumba y'Omuwarabu buli Kadaama agirojja lulwe. Buli Kadaama ebintu by'ayiseemu biyinza okubeera nga bifaanagana n'eby'omulala naye ng'ate oluusi byenkanankana okusinziira babboosi b'abeera alimu n'engeri gye babeera bamuyisaamu n'engeri gye babeera baakwataganamu. Ennyumba emu eyinza okulema Kadaama n'ate Kadaama omulala n'agenda n'agibeeramu n'abeera ng'ate yeemukolera. So kati tugenda kubeera nga tubaleetera emboozi z'Abakadaama nga bennyonnyolako banyumya emboozi zaabwe. Mu mboozi zino tuba tubasaba mubeere nga bwe muwuliriza mubeere nga mulina kye muggyamu, mubeere nga mulina kye muyiga. Kati tubawe Kadaama ono atunnyonnyole oba atubuulire ku mboozi ye. Halo nnyabo, oli Kadaama TV? Halo Kadaama TV, gyebale musula mutya? Weebale eggumya ba Kadaama kuba buli awuliriza Kadaama TV kati waali mugumu, awulira alina essuubi. Kadaama TV mbeebaza, naye nga nsooka okwebaza omuwala gwe mpulidde agamba bw'agamba okusula n'abaana, abaana ffe tubafaako biki buli kimu. Ekyo kimpaliriza okuvaayo nange nkyongerezeeku. Kituufu omuwala kyayogedde, ife abakozi ffe tulabirira abantu bano okuva ku kigere mpaka ku mutwe. Bano abantu emirimu gye batuyambako mu mayumba gaabwe gye beekolera bo nga bo, kweyambula lugoye ne yeebaka. Ye lwalwambula oba asula mu ngoye ze nga bw'ali bw'asiiba bw'atyo era bw'asula, tayambula tanaaba bw'atyo. Bano abantu batuvuma, naye Omuwalabu tanaabirako ddala, tanaaba, n'akuyitako n'owulira nga omutima gwagala kubuuka munda gugwe wansi. Engeri gy'awunya tayinza kwewulira kuba abeera kumpi ku esi. Bano abantu oluzaala omwana gw'omukozi gw'ogenda omulabira, omuwala kyayogedde kituufu. Omwana ne bw'oba ng'oliyo olya emmere, omwana wa myaka 4 ayambala pampa, ajja n'akugamba jangu mpamye, jangu nzigye mu pampa mpamye. Omwana bw'akugamba wa myaka 4. Omwana ne bw'oba ng'oli mu fulaati namba 3 waggulu, alina nnyina wansi n'asesema awo oba n'apama, nnyina ajja kukubira essimu agambye omwana aseseme jangu. Owulidde? Kati nno nze omukyala yali lubuto n'asesema. Bwe yasesema emmanju n'ankubira essimu n'agamba jangu yanguwa. Nenzija nga nziruka mmanyi omukazi engeri gy'ali olubuto alina ekimubaddeko. N'agamba genda olongoose emmanju nsesemyeyo. Kye nakola okimanyi, nange natandikirawo okweguga ne mulaga nti neeguga nsesema ebitaliiyo. Ne mugamba nga buli lwangamba genda, nga buli lwenkola bwe nti nentula nga nsesema busesemi nga sisesema naye nga mulaga nti nange sisobola, era mpaka yabeerongoseza, era bwe yaddanga okubisesemayo teyaddamu binkwasaamu. Naye nga bano abantu batujooga. Naye nga batujooga lwa nsonga ki? Batujooga lwa nsonga bwe ziti. Jo nawulidde omuwala agamba Emboozi Uganda tefaayo. Nawulidde omuwala ng'agamba mukama we musirikale, naye yamugambye ne bw'akola ki tewali bagenda muyamba. Gavumenti yaffe tefaayo, gavumenti yaffe tetuyamba, tetulwanako. Kituufu, bano abantu batujooga kuba gavumenti yaffe tefaayo. Bano abantu batujooga kuba gavumenti yaffe ne bwe tugikubira omulanga terina kiddamu, tekiriyo. Ensonga lwaki batujooga ne batufuula abasiru ennyo okusukka ne ku mbwa batya. Emboozi yaffe erimu bannayuganda, si bwe kiri? Awo ewaka waffe, bwe buddukiro bwaffe, bwe bulamu bwaffe. Bwe baasooka okusimba eno mu Saudi Arabia, ffe tunaatuukiranga emirandira gyaffe we giri. Naye kati gwe ekikolo kyo kankiyite ekikolo. Emboozi yaffe kyekikolo kyaffe, naye kati ekikolo kyaffe bw'otasobodde kukituukirirako n'okikwatako, ogenda kuddukira wa? Emboozi yaffe bwe nnaaba ng'etugoba,
bakanya tuwa manamba naye amanamba ago ge batwaga embassy ne woli gikuboddamu ne woli sindikayo voice kikomi tewali lwe bali kuddamu olunaku n'olu. Nze nyina omwana akola ku ofisi yange eyeno mu Saudi Arabia gye saagadde kwatuukiriza linnya Munnayuganda eyantolaka accommodation era yadda nanzijayo nga ngenda mu bakama bange nga bw'omanyi Munnayuganda munnaffe. Naye wallahi bwe nafuna obuzibu namusindikirawo odiyo wadde n'okujja ebikkula. Nze yagezaako nabikula era teyampa reply. Kati oyo amanyi atya oba nafa oba gyendi? Yeerabidde nti saa yonna adda mu Uganda. Yeerabidde nti azadde naye abaana be enkya olukya luziba lwenkanya omwana ne nnyina alijja enaakole naye aliraba bye nalaba. Okikola nze naye naawe enkya kijjawo. Bannange twebereremu wadde nze saakuba badde nkyayigira mukwano. Ekirala nzize ku nsonga ey'okusula n'abaana okubeera n'abaana nze neerabirako. Wadde abaana bange bampisa abaana balungi tebampisa bubi kabeere nyaabwe. Yes, alina omutima obi kuba mulabe neeyisa gye yeeyisaamu mulaba. Omuntu obeera naye n'omuyiga. Awulidde omutima obi yaagulina naye nsiima Katonda titanjogesa baana be. Tanjogesa baana ate mukama we kasi atakujogesa baana bannange oba ojja kukola. Ekintu ekisinga okutuzibuwalira mu mayumba ge tukola mu baana be basinga otulemesa. Omwana kyayogera kyekikolwa. Awulidde omuzadde kakulinyisa abaana be ku mutwe era omanya nti bubibiri okugumira abaana ne bakulinnya ku mutwe n'okulemwa waliwo kimu. Naye nze bwe nagonda wano bwe nasanga mukama wange bano nga bantu balungi sijja kugamba nti balungi nnyo ate sijja kugamba nti babi naye nasiima Katonda. Naye bwe kyanatuukawo mukyala yali agenda kuzaala neesigala n'omwana gwe yazzaako. Kale omwana bwe yayonoona ne mulongoosa ne munaaza bulungi nnyo. Nenkikola ogwokubiri bwe yava mu ddwaliro n'aŋŋamba weebale kulabirira mwana wange. Baŋŋambye obadde omufaako baganda bange era yaleka ŋŋambye nti bwayonoonanga n'apama mu ppampa ze baganda be baba bamuyonja biki bye naye baganda be tebaabikola wadde nze nabikola okuva olukaafuuka kamanyiiro. Omwana nze nnyina omuyonja buli kimu. Newe mba ndi mu ruumu mu fulaati namba 3 omwana n'apama ankubira essimu jangu oyonja omwana. Awulidde bw'oba tokutte essimu ne weefuula nga atagiwulidde oba atagirabye ajja kulinda mpaka woonajjira. Tayinza muggyamu tayinza waakiri ajja sula mu byomu mpaka ku makya era ojja muggyamu. Nenzira ku nsonga y'omuwala mpulidde omuwala agamba ensonga y'okusula n'abaana kituufu. Omuwala gwe bw'azaala omwana abasinga tebayunsa. Gwe meidi gwe ogenda osulanga n'abaana abo mpaka omwana oluva mu bwannakaweere bw'ati ogenda sulanga na mwana oyo oba asula akaaba gwe gw'omanyi nnyina tayagala kumanya akola kimu kubuuza abadde ki lwaki akaaba abadde ki lwaki akaaba. Bajja badduka nno bonna maama taata oluusi ne baganda be bonna bajja badduka nga omwana akwatibbwa omutemu. Abadde ki omuto omwala omukulu bwakubuuza omwana abadde ki nnyina bwakubuuza kiki ekimukaabya kitaye bwakubuuza abadde atya niweebuuza omwana omukoze eki. Kale engeri gye bakambuwaliremu nga bakubuuza n'olya muli otidde. Awulidde kyokka nga bo tebasobola sula naye tebasobola mulera. Kati mbuulira osiiba n'abaana famire z'eno ezisinga zirimu abaana 4 ku 6 ku 7. Kati osula n'abaana abo bonna bwe bakutawanya eno n'eri ono omusiba pampa oba omala okumusiba pampa budde bwakiroko oyagala kuwummulako ono akuyita jangu ompa amata oba okyawoona amata oli avudde mu tulo olina okumukubirira tazuukusa abeebase oba okyakola bwoti oli ate ono akoze bw'ati olina okwebaka olina okukeera. Ku makya olina okukeera ofumbire omwana emmere eyiyo oyo omuwere eri difference olina okufumbira abalala emmere eri difference buli omuntu alina okusaba emmere eyiyo ekika ky'emmere kyayagala tolina okifumba tolina okinowera mu budde. Maama ali emmere tafaanagana n'eya taata oluusi balinawo singa naye kyekyo baba ayagala kofi mama ayagala kino oli ayagala chai halibu ona ayagala chai ahumaro ayagala chai akbar bannange
nze nsaba gavumenti ye Uganda estopinge okuleeta eno bamenti abaliyo nabo bwe tunaddayo bajja kumanya ekyokukola lwa nsonga bannayuganda tukola nnyo tusasulwa ssente ntini ate njagala okutegeeza omuwala kyayogedde kituufu bano abantu bameidi bannabika ebirala kujjako obufiripayini bwendabamu bulimu obuyonjayonjo naye omwana omu Bangladesh mukyafu omwana omu Ethiopia mukyafu omu Indonesia mukyafu omusalironko ye oyo lekaleka ate nabo bakimanyi ate bakyogera omuwalabu akuma emmere n'akuwa olugambo omuwalabu akuma ekyokulya n'akuwa olugambo tebakweka kyenabaagalako nabo bakimanyi nti ezo kali kyonkyafu ate ne bakitugamba nakugamba saagala kukozesa bantu bano saagala kukozesa ba Indonesia saagala kukozesa Bangladesh bakyafu oba nakugamba bakola gumugwa bamanyi gwakulya